abaddu ba Allah ab'ebitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza n'ensonga nnyingi. Ezimu ku zo olwaleero yoyo Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo amateeka g'obusiraamu, yatuteerawo eddiini busiraamu, wayassarahu, ate n'agijjamu ebigikaluubiriza, n'agifuula ennyangu okusinziira ku ddiini endala. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo yatonda omuntu, nze ayogera naawe, faqaddarahu taqdira, n'akwenkanyankanya. Fasawwaaka fa'adalaka, omuntu bu Allah engeri yamutondamu bw'omwetegereza olaba nga masha Allah, nga yamwenkanyankanya, nga tewali w'osobola kunenya Allah n'omugamba wano yakolamu ensobi. Amaaso yandigatadde emabega, amatu gano yandigatadde mu kiwato, ennyindo eno yandibadde eno mabega. La, faqaddarahu taqdira. Mungu munene yakutonda n'akutonda mu kifaananyi fi ahsani taqwim, ekifaananyi buli omu kye yeegomba, ekisinga ebirala. Alimul ghaibi, oyo Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ebyo bye tutamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ebirabwako ate n'amanya n'ebitalabwako. Fe okumanya kwaffe kuyina we kukoma. Newobeera ng'obadde kafulu otya nga wasoma ebitabo nga bakutenda, tosobola kumanya byonna, waliwo wootuuka obwongo ne bukoma. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga y'okumanya kwe yatuwaako okutono, yagamba wama utitum minal ilmi illa qalil. Baddu bange mwetenda nti mumanyi, ne bwe nalimba waako okumanya nabwaako katono. Amanyi ebirabwako n'ebyekwese, al-kabir al-mutaal, munene Allah subhanahu wa ta'ala, wa waggulu, la fawqa ba'dahu, tewali ali waggulu w'okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawunaha, awaniridde amagulu omusanvu agataliiko mpagi erabwako. Walidhalika fa'buduhu, bw'otegeera ebyo obunene bwe, beera ng'ogonda, obeere ng'oba mukakkamu gy'ali, kuba akusobola Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Mu surati Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ga tewali kimulema. Inna Allaha la yakhfa, tewali kimwekwekako fil ardi, kuno ku nsi, wala fis sama, wadde mu ggulu. Akwesobolya Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah, ahmaduhu subhana, tumutendereza n'amatenda amajjufu amanene agatali mbukendeevu, wa ashkuruhu, ne tumwebaza olw'obulamu bw'atuwadde Allah subhanahu wa ta'ala. Byengera by'atuwadde la tuaddu wa la tuhsa, tosobola kubeera ng'obimalayo. Ni'matul haya, Allah atuwadde ekyengera ky'obulamu, omulamu yakola. Basuka muyina enjogera egamba n'Abaganda ati omulamu yakola. Ebirala bijja kujja, ajja kubikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyengera ky'obulamu ni'mal haya wa ni'matul islam, n'ekyengera ky'obusiraamu kigenda okumalako ennaku yonna gy'otambudde ku nsi kuno nga kuyingiza ejjana Allah subhanahu wa ta'ala. Kyengera ky'obulamu n'ekyengera ky'obusiraamu. Webaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli halin, buli mbeera yonna. Nkakasa yasaanidde okusinzibwa, teri asaanidde kusinzibwa mbutuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tetwandibadde ffe abajja okusaala ejjuma senga Allah subhanahu wa ta'ala teyamusindika n'atusomesa. Wanditegedde otya nti lwa jjuma, wandisomye biki mu swala, wandiwasizza otya, wandiwangadde otya. Allah subhanahu wa ta'ala yayisiza ku kitonde eki eky'owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bilbayinati wazubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi
nabbi wange nakussaako obubaka ogenda osomesa abantu. Ma nuzila ilayhi, byonna bye nakuwa obeere ng'obituusa baleme okwekwasa. Bwe yamala okutuusa obubaka, Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza n'akakasa ati ya ayuha rasul, owaye gwe nabbi wange, kadi ballagta risalatahu, omaze okutuusa omulimu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amusiika okusaasana emirembe. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, teri yamusinga kusinza Allah, teri yamusinga kusaala, tewali yamusinga kusiiba. Wa abada rabbahu ala ahsani lhaali, yasinza Allah we n'anyiriza n'alongoosa n'avaawo nga buli kimu kyonna alhalaalu bayyinu walharaamu bayyinu. Yavaawo nga ekyokukola abasiraamu tukimanyi, oyingira mu kikyamu ng'okimanyi noweekweka ng'okimanyi, ate n'okola ekirungi n'okiteeka mu lujjudde buli omu akulabe. Eyasomesa ebyo si mulala owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, neekubirizanga nammwe sibalese okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwekuume amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala fi jamii ahwalina, mu mbeera zonna. Tugezeeko, tewali atuukiridde basiraamu. Gezaako ky'osobola, lwanyisa omutima gwo, obeere ng'ogulwanyisa, kuba buli omu agenda mu kabuli yekka. Lwanyisa, weefeeko, weesaasire. Siraamu togenda kusobola muliro, weesaasire. Ebinyumu by'abantu bive mu gurupu, zireke. Lwanyisa omutima gwo, jihaadu nafsi, weekoleko daawa. Oba oli awo otereere, kuba ogenda genda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala fardan ng'oli bw'omu. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Kahfi, n'agamba wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda, buli omu agenda kujja mu maaso gaye ng'ali kinoomu namunigina. Juzi twaziise Sheikh Muhammad mu Kaburistan, no ku lwali lwakusatu twamuteekayo bw'omu. Ogu naawe tugenda kuteekayo bw'omu nange. Era olwaleero tubaddeko mu kibuga, taata we n'ayita awo azaala oyo omugezi gwe twaziika, ng'anoonya kariziki. Omuzadde w'omufu gwe twateekawo, oli ali ku lulwe, ne muzeeyi ali ku lulwe. Isiraamu itabir, tudde engulu, tosigulwanga olwa gurupu. La tagurrannakum alhayatu dunya, ensi tekusigulanga olw'ebinyumu. Twekuuma amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumutye mu kyama ne mu lwatu. Tukkirize inshallah ta'ala olwaleero tutambulyewo ku nsonga enkulu. Tumanye nti mazima obusiraamu buno, amateeka g'obusiraamu galina ensonga ze gatunuulira nga nkulu nnyo, nga buli musiraamu yenna alina ozimanya. Nsonga ki? Abamanyi b'obusiraamu bazituuma mu kigambo ekiyitibwa ad-daruratu al-khamsa, ensonga ez'etteeka, nga zatteeka omusiraamu yenna okuzimanya. Ettaano ez'etteeka omusiraamu yenna okubeera nga azimanya. Ensonga ezo ensonga esooka addiinu. Omuntu yenna kyabbeeyi nnyo okutegeera eddiini. Mu byonna byonna by'olina osooka okumanya, sooka otegeera eddiini. Ekyokubiri, okuuma eddiini. Ekisooka eddiini, hifidhu ddiini, okuuma eddiini. Omusiraamu bintu by'alina osooka otunuulira, hifidhu ddiini, okuuma eddiini ye. Ekyokubiri, hifidhu nafsu, okuuma obulamu bwe.
Siramu bwakitunulira nnyo ne bussaako nnyo essira ku bulamu bwo bw'olina obukuume ng'oli mulamu. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga esozi yetugenda okutambulirako ne ku bino ebina ekyokukuuma obulamu yagamba nti wala taktulu anfusakum, temwesiriwazanga ne mwetta bennyini. Kyolaba omuntu bwe yeewa obutwa, obusiraamu bumulamulako nga Allah agenda mubonereza. Obusiraamu bwagala nnyo omuntu abeere mulamu nga takosa bulamu bwe. N'agamba nti innamal khamru, mazima omwenge basiraamu temugunywa obulamu bwammwe bujja kukendeera. Siraamu bwajja okukuuma obulamu bw'omuntu. Ensonga eyokusatu, ebyo mbikoonako bukoonyi naye tujja tutunuulira ensonga esoose, walmaal. Obusiraamu bwajja okukuuma ebyobugagga by'omuntu, emmaali. Obusiraamu bukusomesa engeri gy'olina okukuuma emmaali yo nga togyonoona. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka n'okugamba nti omubuyabuya bwajja gy'oli ng'akusaba emmaali yo ng'olaba talina magezi, tomuwa ssente. Allah gati wala tu'tu sufahaa amwalakum, ababuyabuya temubawa nsimbi zammwe, bajja kuzoonoona. Mungu subhanahu wa ta'ala yaziyiza okukwata ensimbi n'oziwa omuntu nga mulalu nga talina magezi. Beti kyakulabirako Allah akyeta mu Qur'an. Omuntu gwowa emmaali olina okulaba ng'ategeera. N'abaana bo b'ozadde n'oba ofudde tetubawa emmaali okujjawo nga balina amagezi bakuze. Wa in anastum rushuda, babala kufuuka ba buvunaanyizibwa ne tubawa emmaali. Siraamu bwajja okukuuma ekigambo emmaali. Siraamu ne bujja okukuuma emmaali. Kitogeza n'okwata emmotoka yo n'ogisinga bajja kugitwala. Allah akugaana agamba kuuma emmaali. Almaal, hifdhu almaal. Ekyokuna wal irdu, Obusiraamu buno bwa bbeeyi tubwagale, bwajja okukuuma al irdu, ekitiibwa. Obusiraamu bwakuwa ekitiibwa, buziyiza omuntu okuyisa mu muntu munna amaaso, okujeregerera abantu. Ogwo musango munene. Omusiraamu tavuma musiraamu munne, wadde atali musiraamu naye tomuvuma, naye kiba kibi nnyo omusiraamu okuvuma musiraamu munne. Waqulu linnaasi husna, muwangaale bulungi ne bannammwe. Obusiraamu bwajja otukumaakuma. Nsonga ey'okutaano wala aklu, Obusiraamu bwajja okukuuma ekitiibwa ne bujja okukuuma wala aklu, n'okukuuma ng'olina amagezi. Bwajja okukuuma amagezi g'omuntu. Kyova olaba ebintu almuskirat, ebintu ebitamiiza, ebintu ebikyusa obwongo. Bavubuka bannaffe, bavubuka mmwe n'abatali bavubuka n'abasajja abakulu, mwekweka ne mufuuweta sigareeti omwalimu n'ebitamiiza. Oli ku magezi googonoona. Bavubuka bannange, bavubuka bannaffe, bavubuka mmwe, basajja mmwe, noweekweka n'onywa omwenge. Oli ku magezi go gakyusa. Temulaba omuntu bw'anywa omwenge afuka mu ngoye. Siraamu bwakiziyiza, bwajja n'amateeka amalungi okukuuma omuntu ng'amagezi ge malungi. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, ensonga ez'ettaano nkulu nnyo abasiraamu okuzimanya. Olwaleero insha Allahu ta'ala tunuulireko ensonga emu, addiini. Obusiraamu bwajja okukuuma eddiini. Tukimanye nti anna hifdha addiini hiya awwaluha wa akbaruha. Okukuuma eddiini y'ensonga enkulu esinga ziri ennya. Ate y'ekyasinza okuba ey'ebbeeyi, egenda okufuula ow'ebbeeyi mu bulamu buno obw'ensi n'obulamu bw'oluvannyuma. Lwaki? Lianna alghayata, olw'ensonga ekigendererwa, allati khulqa alkhalqu, ensonga lwaki Allah yakutonda kuyimirizaawo ddiini ye. Subhanallah.
kankiddemu. Lwaki eddiini kya bbeeyi? Olw'ensonga ekigendererwa lwaki yatutonda Allah subhanahu wa ta'ala kuyimirizaawo ddiini. An aqimu ddiinu wa la tatafarraqu fiihi. Subhanallah. Allah yagamba ati an aqimu ddiini, muyimirizeewo eddiini yange mugikuume, wa la tatafarraqu fiihi, temugeza ne mujawukanako. Yagamba omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Dhariyat n'agamba ati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ensonga lwaki natonda abantu mmwe abampuliriza, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nsonga ndala tewali lwaki nabatonda illa liya'budun, okujjako ensonga eryeji kubeeranga muntya, kubeeranga munsinza. Sheikh bwe yayogera ku aya eyo ku nsonga y'eddiini n'agamba nti wadiya'uhu diya'u baqiyatul maqasidi, kasita eddiini ekulema n'ebiri ebitaano otawaanira bwereere. Kasita eddiini ekulema okukuuma n'ebiri ebirala otawaanira bwereere. Waqad shabbaha Allahu halul umam allati khallat min ad-din as-sahiha bil amwat. Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabo kye kitukuvu Qur'an yafaanaganya, yasembeza nawe ekizampo ng'efaananira ddala abantu abatalina ddiini n'abafaananya n'abantu abafu. Omuntu atalina ddiini Allah subhanahu wa ta'ala yakuyita mufu. Mu Qur'an ekitiibwa yagamba ti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti awaman kana mayitan, mulaba mutya basiraamu, awaman kana mayitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas. Waliwo emirembe egyaliwo nga tebalina ddiini, naga ti awaman kana mayitan, balinga abafu bennyini abawedde emirimu nga tebamanyi kyakkola. Awaman kana mayita, baali mayiti eziwadde emirimu olw'okuba eddiini tebagirina, nga Allah nabakubeeranga abatumamu ababaka nga tebamanyi kyakkola. Allah agamba nti fa ahyaynahu, nembaddiza obulamu, nembafuula obulamu. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, nembaletera ekitangaala ekyeddiini y'obusiraamu, yamshi bihi fi nnas, batandika okubeeranga ekyengera ky'obusiraamu kibatambulamu. Hatta al'ana, naffe tukyeyagaliramu, tumanye ekyokkola. Awaman kana mayita, twalinga bafu, fa ahyaynahu, Allah n'atufuula abalamu. Waja'alna lahu nuran yamshi fihi fi nnas, Allah subhanahu wa ta'ala atufuula abalamu n'atuwa ekyengera yamshi bihi fi nnas, kati ekyengera kitambula. Mubeera mu mmotoka oba takisi nga mulimu abantu 14 nga mulimu abasiraamu 2, abasiraamu 2 nga bambadde enkofiira, nga abasigadde 12 si basiraamu. Emmotoka n'eyita ku kyalo, olina agamba nti abasiraamu babalagawa. Subhanallah. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, nabateerawo ekitangaala ekitambula mu bantu. Kama mathaluhu fi dhulumat laysa bikharijin minha. Tunuulira oyo ali mu kizikiza, ali mu kizikiza ekyewala, nga miskiini tamanyi. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba, yakuba ekifaananyi mu Qur'ani ekitiibwa, n'agamba nkiringa nga boolaba agayanja, waba waliwo abavubi wano mukimanyi, n'abalambuzi weemuli abatambulako mu gayanja aganene, nga agayanja ago gawanvu, nga bw'otunulayo bw'oti tosobola kulengera wansi gye gakoma. Lwaki tosobola kubeera ng'olengerayo? Olw'ensonga wakati awo waliwo layers z'amayengo ennyingi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omuntu atalina ddiini, omuntu atalina bulamu bwa ddiini busiraamu, ali wansi mu gayanja wansi, ne bwawanika omukono gwe gwonna bw'otunulayo bw'otosobola kumulengera ng'alaajana. Aw kadhulumatin fi bahrin lujiyyi yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun wa min fawqihi sahaba dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Allah akuba ekifaananyi mu surati Nur
nti omusajja oyo ali wansi atalina kitangala kya Busiraamu ne bwawanika omukono idha akhraja yadahu ne bwaguwanika waati lam yakad yaraha ne bwoleta ekitangaaza sobola kugulengera kuba ali mu kizikiza mu bizikiza. Ebizikiza ebyo Allah yabyogera mu Qur'an n'agamba ekizikiza ekisooka kya buwanvu bwa nnyanja, ekizikiza ekyokubiri aliko amayengo leeyo esooka ne leeyo ey'okubiri ate ng'ennyanja weeri ebire bikutte kati onoomulengera otya? Ye muntu atalina kitengera kya Busiraamu eky'eddiini. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala twagale nnyo ddiini yaffe Busiraamu, aye tugikuume, aye tugyagale kuba mwe muli omulamwa, mwe muli okuwona. Hifidhu ddin, okuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa lisaa'iri muslimina min kulli dhanbi wastaghfirullaha innahu nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natawakkal alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Baddu ba Allah bebitiibwa, tuli ku nsonga ettaano nga zatteeka omuntu okuzikuuma. Daruratul khamsa, ebintu nga bitaano ng'omuntu alina okubikuuma. Kyetuliko tugamba hifidhu ddiini ekisooka, omuntu alina okukuuma eddiini. Amanyi b'Obusiraamu bagamba ti faqad shara'a Allahu min alwasiila, Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo amakubo agatusobozesa ma yatammamu bihi hifidhu ddiin, agasobola okutuyamba okukuuma eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Wa min dhalika, mu mateeka ago, minha mwe muli lino erisooka wansi. Bw'oba oyagala okukuuma eddiini, etteeka erisooka lye lino: taalimuhu, okugyeyigiriza, okugisoma. Siraamu, fas'al nafsak, weebuuze mu mutima gwo, eddiini yo ogisoma, ogyeyigiriza. Onoogikuuma otya nga togisomye? Gwe kulemye n'abaana bo oganye okubasomesa eddiini, ani anaagikuuma? Singa amaseeka abajja wano okusomesa eddiini senga tebaagisoma, ani yandibasomesezza eddiini? Bamaseeka abo bwe banaavaawo, mwe mugaanye okusomesa abaana bammwe eddiini, ani agenda okukuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Buli omu ali ku lulwe, muli ku dduniya, buli omu agoba dduniya, ani agenda okumalako ne dduniya? Kam taraku min jannati wa uyun, bameka abagobye dduniya tebagirese? Amtharu kathiratun, ebyokulabirako bingi, amthiratun kathira, bingi, tebiri wala. Neiba waffe ono si Musiraamu, ekizimbe ekyo teyakireka, abakiri mu balala. Kyetaagisa nayo okujjukiza, tuganye okusoma eddiini etulemye, n'abantu tuganye okusoma. Amaka gataliimu ddiini, agataliimu kusoma ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nga temuli agenda gikuuma, maka mafu. Allah subhanahu wa ta'ala yabuuza, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Abaffe Basiraamu, mulowooza omuntu asomye eddiini, omuntu ali mu maka agalimu eddiini, nga mulimu abasomye eddiini, gasobola okwenkanankana n'ago agatasomye eddiini? Ng'omuntu omu gw'osomesa eddiini, oba omwana omusomeseza Qur'an, hafidhul Qur'an, bw'abeera mu maka ago, ku lunaku lw'enkomerero, omwana oyo agenda fuuka ensonga ebawolereza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Agali muhafidho, kati gwe tolinaayo wadde gw'olina, oli ku dduniya ogoba. Tulaba kyamaka agalimu eddiini ge malamu, gali mafu. Taalimu ddiini, ta'allamu abnaakum, muyigirize abaana bammwe, musomese abaana bammwe ebintu bibiri, nga addiinu awwala, ng'eddiini yeekulembera.
olw'okukuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bw'ona akigayaalirira eddiini ya Allah egenze. Ensonga y'okubiri bwe tumala okugisoma wal amalu bihi ky'osome kisse mu nkola, kiteeke mu nkola. Siraamu ffe tuli wano nga tusalako lwajjuma kibi, naye ng'okimanyi nti olina osaala esswala 5 wazisoma. Bazikusomesa muwalimuwo gwe baleeta kabalaza, kitaawo gwe yasasula ennusu 2 3 n'akusomesa nti olina osaala esswala 5, okimanyi mu mutwe gwe, naye tozisaala. Naye ng'ozimanyi wal amalu bihi, okukolera ku ebyo by'osomye. Kibi nnyo okumanya n'otassa mu nkola. Wal amalu bihi, mwe mulowooza senga tumanya ng'abasiraamu ffenna twamanya nti esswala 5 tulina okuzisaala n'ejjuma nga kweri, tetukimanya ne tugaana ozisaala, eddiini ya Allah mulowooza yandibadde ekyalabika mu bantu ne batulaba nga tujja ne twewuuba ku muzikiti ne baziina. We are practicing addiini. Tussa mu nkola kye twasoma, ekitengera kya Allah subhanahu wa ta'ala ne kyaka mu nsi yonna. Mwazi nnyina yaziina ayimirizaawo eddiini atadde mu nkola. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti omuntu ayimirizaawo esswala, man aqama as-sala faqad aqama ad-diinu, omuntu ayimirizaawo esswala 5 aba ayimirizaawo eddiini, amaze okukuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebituyamba okukuuma eddiini ya Allah ekyakubiri. Ensonga ey'okusatu etuyamba okukuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala esigale nga weeri. Aye ne bwe tunaagaana ffenna we tuli muno mu muzikiti, ne bwe tunaagaana ogiyimirizaawo wajja kubaawo abagiyimirizaawo. Ate Allah jatubonereza yagamba wa in tatawallaw bwe munaagaana okuyimirizaawo ebiragiro byange, yastabdil qauman ghayrakum, nja kutondayo abantu abatali mmwe, mwe mbajjewo. Akisobola. Wadhalika ala Allah yasir, ekyakirinako obusobozi. Atujjawo wayastabdilu qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalukum, ndeeta abantu abalala ng'ebikolwa byabwe tebiri nga byammwe, nga balungi nnyo. Songa eyokusatu wadda'watu ilayhi, bw'omala okugisoma n'okubeera ng'ossa mu nkola by'osomye, ekyokusatu kwe kubeera nga ky'osomye ekyo okisomesaako n'abalala. Koola abantu bategeera eddiini ya Allah. Ud'u ila rabbik, ud'u ila sabili rabbika bil hikma, mukoole abantu bayingire eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mugibaagazise. Bwe munagibaagazisa ne bagiyingiramu, oba omusiraamu abadde omugayaavu nga tasaala swala 5 nga mugayaavu n'atandika okuzisaala, ojja kuba okuumya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nsonga ey'okuna wal hukmu bihi, ebikuuma eddiini ekiraga tugikuuma, wal hukmu bihi tugiramuzise, nga tutandika kuffe bennyini eddiini ekulamule, ogambe kino kyenkola Allah yakigaana, gwe wennyini weeramuleko. Bw'omala okweramulako n'awakaawo. Abasiraamu tulina enjogera egamba nti twagala shariya eramule mu nsi yonna, ng'eramula etya mu nsi yonna nga gwe kennyini ekyalemye okukulamulako gwe kennyini. Oyagala shariya eramule mu nsi yonna, gwe swala osaalako nnya. Naye oyagala shariya mbu eramule ensi yonna, gwe kulamula. Abaffe maka geeramula. Tulina abaana baffe abawala tubagabira abatali basiraamu. Siraamu n'abamusiimu n'asika n'aweeta n'olubute, baana aleese. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Oyagala shariya eramule ensi yonna.
bogaba abaana bo bubagabira butegera bakufa babayingiza omuliro. Hal yumkin kisoboka ekyo? Alhukumu bihi, tugiramuzise ffe bennyini etulamulako. Bwetubwena etulamulako mwana wattu tujja kuba tukuumye eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afa hukuma aljahiliyati yabghun, abaddu balamuzisa amateeka agatali ga Allah ge basiima ne bagasiima ne baleka agaabwe okubalamulako. Kibi Allah yabuuza ati afa hukuma aljahiliyati yabghun, amateeka agatali gange ge musinga okwagala, galimu obulyazaamaanya, galimu obulyazaamaanya, temuli bwenkanya. Ensonga yakuna wal jihadu min ajrihi, ekiraga nti eddiini y'ogikuuma okubeeranga wal jihadu min ghairihi, olwana ku lwayo ebeere ng'eyimirirawo. Yenna agirwanyisa ng'olaba omulaba bubi, wal jihadu bihi, ng'oyagala eyimirirewo. Waraddu ma yukhalifahu, ng'oyenna ayawukana ku ddiini eyo ogezaako okumutereeza okumuzza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ebeere ng'ebeerawo. Wasabru ala al-adha, eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nebe bisa mu nkola betulabye mulimu challenges, si byakaserengeto. Okuyiga okusomesa omwana eddiini mulimu ekigezo, okussa mu nkola eddiini mulimu ekigezo. Kuba tulina enjogera egamba nti kati abaana betusomesa eddiini banaalyawa. Era n'olaba abaana ba muganda omusiraamu nga abasomesa ba doktura, ogamba nti owo abange naye n'oguma n'ogamba nti inna Allaha yarzuqu man yasha, Allah yagabirira. Okuyimiriza amateeka Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ebigezo. Ogalawo edduuka lye bizinensi yo n'oleka n'ojja n'oyimirizaawo esswala, kigezo. As-sabru ala al-adha, mulimu okugezesebwa mu mugambo ky'okuyimirizaawo eddiini. Nsaba Allah w'ekitiibwa abeere nga atuwa obusobozi obugiyimirizaawo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa abeere nga atuwa okugiyiga. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa abeere nga mu baana baffe ateekamu abagimanyi. Nga mmaliriza ebigambo byange. Olwaliro lunaku lwa 9 omwezi ogw'Obusiraamu. Leero tuli mwezi ogw'Obusiraamu ogusooka, Muharram. Gwe mwezi ogw'Obusiraamu ogusooka mu Busiraamu. Ennaku z'omwezi Muharram olwaleero ziri ennaku z'omwezi 9. Enkya ennaku z'omwezi 10. Olunaku olw'enkya mu Busiraamu luyitibwa yawmu Ashura, lunaku lwa Ashura. Lwaki luyitibwa yawmu Ashura? Lunaku lwa 10 mu mwezi ogwa Muharram. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okubeera nga olunaku otuluwa ekitiibwa, nga tulusiiba, nga tukoleramu n'emirimu gye tusobodde okukoleramu emirungi. Amanyi bagamba nti annahu kaana yasuumu yawmu Ashura. Owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olunaku lw'e10 olw'enkya yalusiibanga. Wayarughabu nnaasu fi siyamihi, ng'akubiriza n'abantu nga ffe abaliwo abasiraamu ne basahaba be okubeera nga balusiiba. Liannahu, lwaki yabagamba nga okulugulumiza n'okulusiiba? Yagamba nti yawmu najja Allahu fihi Musa alayhi salatu wassalamu wa qaumihi, lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yataasa nabbi we Musa ng'amutaasa ku Falaawo. Allah yazikiriza Falaawo ku lunaku olw'enkya nga 10, n'amumiza ennyanja. Fa adrakahu al-gharaqu, ennyanja n'emumira. Allah subhanahu wa ta'ala n'ataasa nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'abaana ba Isirayiri. Kya sunna si kyalukako okubeera nga omusiraamu yenna omusajja oba omusiraamu yenna omukyala abeera nga alusiiba. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa olusiiba, si kulusiiba kwokka n'okukoleramu emirimu emirungi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma anil arba'atil khulafa
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر الفتنة مشيه الدجال. اللهم أنت الرزاق يسر لنا في الرزق يا رب العالمين. إن كان بعيد فقربه، إن كان قليل فكثره، إن كان كثير فباركه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين. اللهم اغفر جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أهل القبور من المسلمين والمسلمات، من المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل لنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين